mukwano weetaaga omulimu gwo. Nziramu okubazuukusa nti abeewaana nti nze namala nafuna omulimu, nina omulimu. Kebere ofiisi ya bwa pulezidenti ya kiseera buseera, tugiza bujja buli kaseera. Nolwekyo omulimu ogwokola mu ofiisi si gwe mulimu gwo. Kandetewo ekigambo ekipya, ekyo kibaluwa, ekyo kyeyo. Tukuba kyeyo mu nsi yaffe. Kampuni nekulonda negamba kati oli manager, kampuni nekulonda negamba kati gwe director. As long as omanyi nti ekyo kye bakuwaddemu obwa CEO si gwe bakitandika, ekyo oli ku kyeyo, oli ku kibaluwa. Era ebbaluwa yekwanjulayo omulimu gwo. Nakano kawandiike omulimu gwo, baluwa si yegukuwa. Omulimu gwo kirabo okuva eri Katonda era passion yo. Omulimu gwo baluwa si yegukuwa. Tontwala bubi, ebbaluwa ogyetaaga. Naye ate bangi abalina ebbaluwa nga tebalina mirimo, bangi abalina emirimo nga tebalina bbaluwa. Nolwekyo omulimu gwo kirabo ekiva eri Katonda.